Kamoga jebali kali sebo nze Kadima ku beat sebo kyekiriwo wali ogambo kya mwami Kadima ndikiriya bulungi sebo taata ngezaako ate gwe oli bulungi nina tagali awo butolina tagali tewali mutawaana mwami Kadima sebo bampita Kamoga mwami Kadima obuzibu bwe nina nina omuwala gwenjagala bamuyita birungi naye ebirungi aŋŋamba nti abeera w'abazadde be naye mbadde situukangayo ekituufu kiri nti birungi mwagala nkuwulira oyogeza mukwano era we ndowooza bwe nti omuntu yekka gwe nsobola okubeera naye mbulamu toseka mwami nedda si kuseka omanyi bangi bempulyanga nti ate gwe nsobola okubeera naye ate namala namukyawa mu bbanga ttini kyova olaba nsese nanti nze obuzibu bwe nsinga okumusangamu y'ensonga y'obudde tuba twakwogera eddakiika 10-15 ng'ate yeekyanga agenda kati simanyi lwaki akola ebintu ebityo tampa budde tanfunira budde bumala kati saawa zino mbeera nzekka ye namugamba jangu tutandike okubeera ffenna tupange obulamu nga tuli babiri wano kuba olwambeera okumpi nfuna mu maanyi naye ate bw'atandika okuba twakwogera n'adduka ate n'agenda basi kitegeererako ddala tulinayo omuntu mulala yenna yadde lwonyinza olowooza nti ayinza okubeerawo akazannyo mwakamala oba temukamalanga ebyomukwano obimanyi mwami Kadima kyolina omumanya nti tweyagala okufaako obufi nti akazannyo keŋŋamba okwegatta kobadde ogamba nakweyagala nkakugambe sometimes oŋambye nti kyoyagala budde lwaki saabe njagala kumanya lwaki birungi tampa budde obudde ampimirako bupimizi ng'ate mwagala nnyo okufaako obufi obeera wekka oli singo mbeera nzekka ndi singo kati goba omugamba nti oba omutwale mbeere mwe naagamba ati era mbuzaabuza lindako tujja kyogerako enkya topic tugiveeko bw'atyo kugira nga adduka nti ate binkyali kati wakoma ddi omulaba kati ngenda mu nnaku ndowooza wiiki ogenda mu wiiki nga nnamba bazadde be ogaye togendangayo situukangayo wabula yaŋŋamba bugambi naye situukangayo kale tovaawo nzali nsaba omukubireko bambi tovaako kwendi sebo Hello? Birungi. Wangi sebo. Jebaleko. Kale sebo naye jebaleko. Obulamu bulungi. Bulungi. Bampita Kadima ndi wano ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki ku radio waliwo omwami wamuyita Kamoga yabadde antumye. Wange? Nti mbadde nkubidde okuva ku Beat wano. Nina omwami wamuyita Kamoga yabadde antumye njogeremuko naawe. Hello? Kamoga wansewo agyeko kiki era bikamwami Kadima netiwaaka yinza okuba netiwaaka omanyi bazadde yinza okuba netiwaaka ntonotono ddamu omutwayingeko omukubyeko tulabe kale yooyo ebuuzi lyeryo yooyo yennyini Kamoga wanjisebo nga takwata mwami Kadima nga kiba kibi nnyo ng'ate abadde akutte amuddemukko gumu ddamukko ogwo omulundi omulala tulindeko okupowa Hello? Jebaleko wangi jebaleko kale nawe jebaleko madde njagala ku birungi ano nayagala birungi nze bampita Kadima ndi ku Beat wano ani nti bampita Kadima ndi ku radio wano ku Beat mbadde njagala birungi kuba yabadde asoose okunkwata musajja gwe onjagalira omukazi naye ajja kutematema nkubuulira
nteeka omulambo gwe mu kutya. Mbadde njagala ku mukyala gwe nsoosa okwogera naye bamuyita birungi. Ngenda nkutambuliddeko nnyo si egwe Kamoga. Sebo bampita Kadima. Erinnya olabika okuba okyusizza likyuse. Mukyala wange omutawaanya, omusumbuwa, nkumanyi bulungi. Yegwe Kamoga toli musajja munene muddugaaliriza. Sebo nze bampita Kadima Sebo kubidde ku beat. Erinnya mukyusa likyuse njagala nkubuulire ku byonna oyagala ki ku bulamu n'omukyala badde nkusaba nviire ku mukazi. Sebo mpuliriza bulungi bantumye butumi. Sebo muzeeyi naye mpulirizaako. Mpuliriza Sebo ebyokuwuliriza nga tuze emabbali nkubuulira nviira ku mukazi. Awe Makindi woosula si wala nnyo nja kulumbawo nkutemeeteme. Muzeeyi ebyokutematema nga tonnabiwulira osooka ompulirizeeko. Nkubuulira katezi kakane oŋŋamba ompulirize biki. Anti omukyusa amannya. Mbadde nkubidde oli mukyala nga bantumye. Omukyala bulijjo omusumbuwa omukubira amasimu kati nkubuulira ku bulamu n'omukyala wange londako kimu ku byoyagala. Anti nze kukutematema. Nze bampita Kadima Sebo. Mbiira ku mukyala gwe bye mukyusa amannya musimanyimanyiza ani odidde erinnya Kamoga n'ogamba ate kati mu byo tobiŋŋamba nze kyenkugamba kyekyo. Anti kati muzeeyi nange nsaba ompe ku budde ompulirize nga tonnanyooka. Kamoga muzeeyi nsaba ontwale bulungi bambi nze bantumye butumi. Kambuuzeemu Sebo. Ne Sebo ng'ani akutuma? Mwami bamuyita Kamoga. Wekenyini gwe Kamoga oba mwami Kamoga yakutumye? Sebo mwami Kamoga yantumye. Mukama wange Sebo nkubuulira nga nkakasa nliira ku mukazi. Kamoga nkoza nange sinze kamuzire mukubiri Kamoga musajja akulebedde abuzeeyidde. Alo Kamoga atudduse Wangi nti ate ng'odduseeko njagadde oyogere n'omusajja ate ng'odduse buddusi. Musajja ki? Kuyaba gugwa gwe mbadde nkubira essimu oyo nali n'agikwata. Nakugambye okubira omusajja. Mukulu Sebo weebeereremu. Kamoga Wangi omusajja akumanyi. Nze singa kugamba nti kubira musajja gwamanyi ne musajjawo nze nakugambye kubira mukyala ogenze kubira musajja. Nkubidde mukazi ennamba gye wampadde eriko birungi. Era yasoose okukwata yaani. Ye mukyala gwe nadde njagala okubire. Kati ate nenziramu era nenkuba omusajja n'agikwata owulidde nti bbaawe. Owulidde nga musajja lwaki mwogedde tomuggyeko bujja. Kamuganja atubeere ku peegi y'emu. Gatubeerako tutya? Gwe ngambye nkube. Nenkugamba nti kubira omusajja sikubidde musajja essimu omusajja yagikutte. Otogambe nti abeera mu bazadde be. Lwaki tomulesseewo okitegedde n'omuggyako bujja. Tubeere ku peegi y'emu. Nedda kati olaba oli musajja agenda kuntema. Kaakati agambye obeera Makindi amanyiiyo. Kati ondeetedde byakusenguka kuvaawo ate kunoonya wala w'enzira. Onsudde busuuzi mu buzibu. Kati ate nkusudde busuuzi mu buzibu ntya? Badde njagala onnyambe ondeetedde bulesezi. Gwe omukazi wamanya nti ali mufumbo oba tewamanya? Nakimanya nakunyumiza nti nakimanya singa saakugambye. Wangambye abeera mu bazadde be. Kati bw'okitegedde nti sijjabeera lwaki tobivuddeeko kati toba nyumirwa omuziki n'ebisesa Kadima namayanja ni Anko Kabugo ekintu buli ky'omuziki kisinga omwami simmanyira ennya n'omukyala mmanyiiko limu naye njagala okumwetondera abeere nga nsonyiwa sitegedde omusajja yangaye nti oli alina bazadde be. Kamoga awunze Nalwiso Salma bw'agambye maama Mumbejja. Mwami Kadima gyebaleko Ssebo ono maama Mumbejja wane Nakwerobi. Mwami Kamoga amanye nti ayagala omukazi alina bbaawe. Mwami Kamoga akitegeera nti omukazi alina omusajja we. Mwami Kamoga weene nnyo omusajja ku mukazi n'ejjambi oyagala ki? Ate ekisinga okulumba nti Kadima Kamoga ng'afuuse Kamoga naye ekituufu kiri kimu anoonya omuntu omulala abakazi tebabalwanira n'oli yennyini agamba mbu atemu omusajja byakisiru ebyo nze mu lugwe emabale tuweerere
omuwala yakola bubi nnyo obutamugamba muntu omugamba omugamba nti ninayo omuntu Nana tuweleza na mikwano mama design maya naye kati mwami kamugaze ngamba yesaawa manyo omukyalo owo oyo omukyala mute abakyala bangi genda kere maduwa n'olabe tabu abali tuweleza na mikwano era sikyalina n'amaanyi gaga nti bandeetere Mukulu kadi mwawe bali kuweereza kati nze nno munnaye kyenda byoyo omuvubuka yeesonyiwa omuwala bajja mutta bawala kati bayaaye olaba olumugamye nti nno oli ku BTFM n'atambula ng'ate amaze okutegeera nti kamoga n'agenda n'agiwabba omuvubuka yeesonyiwa omuwala oyo bajja kumutta ennaku zino ebiwala bikuuzi bukuuzi olaba tamuwabudde kubanga aba atoloseeyo mama Faadi ku Lukuli Road e Makinde naye ongamba nemmanya kiki Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Kasula Rashid ngambira kabo kamoga nonya abakyala abalala ababi naye ave ku babanne ajja kwekulira akabalangulu mutwe ajja tuwona nsigadde ndi Haji Kasula Haji Kadima mukwano we baratuweereza amanya gye tennamponywa ne kabowa naye omukyala alimba ekikulinda omusajja ntobeera wammwe abakyala bayitiridde obwenzi obona bwenzi nibakwata essimu n'ogiwabbaawo naye nga wamulimbalimba nti omusajja kwana obeera waabwe wammwe kikyamu balekeraawo obwenzi abakyala kale tweyanza nnyo Hajati Kasule tweyanzeege na mwenna abateeseza banemwebale naye Kadima namaya njane anko mwebale kutuweereza z'amagezi genta mwami kamoga omuntu bw'ajja ekintu ku mutobe w'omutima gwe abatasanga yeesonyiwa omukyala ajja kufuna omulala nsaba mannange namaliga mukataki sula ebulujja abaazigenze giti kuba omusajja amanyi in and out kintu ekyo bannaye kimalamu amaanyi Mr. Kadima mwebale kuweereza nze Kazigo mu Nnyendo musajja alabika alina obuzibu ekibetaba ekyo nga omukazi gwakwana mukyala mufumbo oba nga akyalira na kitaawe tweyanzege mukwano gwaffe awuliriza BFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga mwenna abagiriko musule bulungi mbeere bulungi